nyimba abagizi bange bagenda kufa essanyu kubanga kyebawagira kye kituufu abagizi bange kyebawagira kye kituufu mugume radio teyakigambako nti wabula Kamenyo oyimba kuba yakigamba bangi yakigamba Samisa Semakula yakigamba Mwami Lutaya yakigamba Starboss biga yamugamba biga ituyimba naye biga yoyimba nze nafuna obuzibu bumu kati sikyakyogera kwa buli ansanga ngamba kagaya kamanyi okuyimba Kamenyo kamanyi okuyimba Kamenyo kamanyi okuyimba Kamenyo kasinga abakyali bangi so kati kya bulijjo nsanyusa okulaba naye nga nsanyusa obbalaba batulabe olyotya ndi bulungi toyina tabu ate njijjewa naye gwe gusooka olindeku mukazi yanoba olemera ddala okukomyawo omukazi baaba formation obeera na mukadde yaddadda yaddadda aliwa ono yali mama Koti nina mama Koti nina wafuna omupya nina kati atengera byogera nnyo ensi ebiwulire byasobo byasa naye nga nina omukazi nayi n'omukazi mama Koti ni yanoba omukazi yakulema okuza mwannyina omukazi ki mama Koti owawa tomumanyi gyali eyo mama Koti ni gyali bibye mama wa mwana wange yaman nange era ndi eno yange naterera ntende buza kubatulaba tulabe yamanya nedobozi bampita Victor Kamenyi yatente nga nsune sanyuse nnyo okubalaba mwebale kubanga mundaba nange nkimanyi musanyuse nnyo okundaba naye osobedde kale ennaku wabula 10 okutuuka ku Kabisika Ndagala concert ono abeera Lutalo agenda kubeera ali ku Hotel Africana okuyingira emitwalo giri 3 emitwalo 5 VIP emeeza ya bukadde 2 mujja tumuwagire Uncle Lutalo ogenda kuyimba ye tulina akayimba bakayita baby baveeko nawe namugambira nange kanyimbe nangamba bulijjo ovaamu evoko bwerityo kyokka ebyaddala wayimba bulungi olimba nange neneebuuza ono bamutuuliramu oba Kamenyo yakyeyimbira ye mwennyini munaye nakyeyimbira nyimbira ddala nali mu kwaya nga nkyali mwana muto era nga kwayo nze njiriidinga lwakula kwesiriwaza nenkubala apo naye nga nyimbira ddala ndi vocalist wa tabu nnyo munnange wayimba nebinyuma mpam biveeko nawe kwemu baby baveeko video akali mu kutambula ku WhatsApp ndoza Simon kasooka akanteereyo ompendowoozayo akanteereyo mpulire following kati kantandika entalo kirabika ulize nyimba zino 2 olumu lwa gravity lwa Victor Kamenyo bucyanzali basirabanga nyameri mugumba bucyanzali ba omutujju nyingide bucyanzali basirabanga nyameri mugumba bucyanzali digibawo kawanga mudde nakulira kalere munyama bucyanzali basirabanga nyameri mugumba bucyanzali ekyantumisa mulyansava bucyanzali basirabanga nyameri mugumba bucyanzali tabuyina eryenda sinyama bucyanzali ate sindize zange baligabana ebyange bwendibangenze baligabana ate baze kubanjawulo baligabana ebyange bwendibangenze baligabana Kamenyo ndi wokulwa mungu baligabana ebyange bwendibangenze baligabana abaligabana ebyange baligabana ebyange bwendibangenze baligabana mirooza ng'oluusi nankawone nesoza so kyendowooza kyolowooza kyolowooza baba wagizi bo balowooza ki kirabwa nayonka n'omuwera akiraba nti oli yagenze n'afuna oluyimba lw'abaligabana n'ateekamu okitegeera naye nina essanyu lingi nnyo kubanga nina abagoberezi bangi era omu ku bo yeye banfolowinga nnyo bawuliriza nnyo ennyimba zange babeera eyo naye just singa piece of advice gyenyinza okuwa omuntu ng'oyo alekerawo okuppa oluyimba lwange olw'emyaka 4 emabega 3 emabega nina empya naye kigambibwa nti labayo bw'aba ayagala nnyo ennyimba za Victor Kamenyo nga zimunyumira akope ku mpya ninayo zitunyumirwa mpya
Ebaida ina yaloza mu ampalana. Ate tunyumirwa go wayoloza tunyumirwa igo wayoza. Tunyumirwa yasooka ampalana. Mpalana ye yasooka tunyumirwa najja. Tunyumirwa yasooka ampalana. Kati ne luno kati evidence ekulagirawo. Tiruno olaba. Kisobola okuba nga kyazze ekityo naye nga nakiri kyajja bwe ekityo. Kyajja kitya? Tunyumirwa yasooka ampalana. Kebera ku YouTube. Tunyumirwa. Kebera ku YouTube. Abantu balina YouTube. Kale ekyo tukiveeko. Waliwo abagamba nti yamukoppa ennyimba like okuyimba. Okuyimba ntya? Okurapinga. Yeba nice. Style. Kati kino kankikubuulireko. Nze nganze omuntu. Nasoma ne Gravity nga nkyali kusoma. Kodi Kampala? Yeah, Kodi Kampala. Kuva senior 2 paka senior 4. Era nga nkoppa. Mukirasi kupya. Nga kopa mukirasi. Byonna. Kati era kino tekikoze nnyo mawulire just ne Yesu yali agenda yatugamba nti amazima gali eroleka era muli galaba. Okitegeera. Natugamba bannabbi ababulimba balijja era muli balaba. Muli balabira ku bikolwa byabwe. Kati bino ebikolwa byabwe bitandise obbeeyoleka ti mind yo ng'omuntu wa reasoninga emyaka 3 emabega na from yabaligabana ludibwamu halero bannange ludibwamu biri abirimu ndi kubirala nnyo nze nayimba luyimba nina karapu kentera okuba ne ngamba balowooza rally nze ndi ku poto okitegeera kitegeeza kyekyo bo balowoleza mu mpaka za rally nze ate kati tekinologi gwendiko wa poto ningira kintu nenfulumira mu America kuno ku comparinga skonto ku Despacito nze nampijja nakuguka mateeka boma Sacramento kuno ku comparinga UPDF ku NATO New York ku Fort Poto tugenda kola konsimbi bwe tukomawo nawe naku zino waliwo abagamba nti wafuna ka dry cleaner n'okateeka ewuwo naye tonna tuyita kyekyo kyekugamba nze kati nina abankopa wano okyali ku munno owabaligabana n'atukolamu ennyama eriko eggumba ogamba nakopa ifaidaidai ifaidaidai nakakopa wakozi kati nakakopa naye nakakopa ku bazungu ate obuzibu buli ludda waawo nze kati nze nkopa bazungu bo bakopa nze ate kati awo kirina obuzibu